Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd. Aboluganda sense tubaniriza musomo gwaffe guno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aguteekemu emikisa n'okwejjukanya kuba ekigendera okwejjukanya ku ddiini yaffe y'Obusiraamu. Tukimanyi bulungi nnyo tuli mu kiseera eky'emyezi egy'emizizo era nga kiseera kya mikolo gya kulamaga. Kiseera kya mikolo gya kulamaga okugenda mu kibuga Makka okukola okujjuza okutuukiriza empagi ey'okutaano mu mpagi ez'Obusiraamu. Tukimanyi bulungi nnyo jaat al-adilla المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك النصوص من القرآن والسنة من القرآن الكريم. Before that obujulizi bwajja mu Qur'an ekitiibwa ate ne bujja mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga butulaga nti hijja okola hijja kyatteeka eri buli muntu omusiraamu omukyala omusajja n'omukyala. Before that twagala tukuba tulabe nti hijja kyeki. Hijja kitegeeza ki? Hijja kwe kulamaga n'okwolekera eri ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe kulamaga nga twolekera eri ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola emirimu egimanyikiddwa mu kiseera ekigere. Emirimu gino gikolebwa nga tusinza Allah w'ekitiibwa. Allah yaba yagitugamba n'omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Kati hijja kuba kulamaga okw'eddiini y'Obusiraamu mu kibuga Makka. Okulamaga kuno kubeerawo omulundi gw'omu mwaka. Kubeerawo omulundi gw'omu mwaka. Sigamba nti buli mwezi wabeerayo okulamaga, no. Kuno okulamaga okwa hijja kwe bayita hijja abooluganda. Omusomo gwaffe gutambulira ku fadilatul hajj wal umra. Tugasseemu ti fadilatul hajj wal umra, ebirungi bya hijja ne umra. Wadde nga tugenda kusinga kubeera nga essira tulissa nnyo ku hijja kuba ye season yaffe gye tulimu abalamazi bali mu kuva mu bitundu ebyenjawulo in the whole world nga bajja mu kibuga Makka okubeera nga batuukiriza emikolo. Okulamaga kuno kwasomesebwa mu ddiini y'Obusiraamu kwemwe kuli kwa tteeka era mwe kuli mu Qur'ani ne Nabi Muhammadi yakusomesa okubeera nga tukutuukiriza. Sigamba nti abasiraamu bakola bagunjaawo nsinza yaabwe ma kataba Allah subhanahu wa ta'ala bal kataba Allah subhanahu tulinga ebibiina by'abantu abalala nga ibtada'u fi ddiini ma kataba Allah subhanahu wa ta'ala alayhim, nga bagunjaawo ennamaga emikolo ensinza kati ng'abantu balamaga ennamugongo. Naye otunuya mu kitabo kyabwe Bayibuli tebirimu nti abantu abakristaayo balamaga ennamugongo nga bajjukira okujulira abajulizi abafiirira. Kwegamba makatabnaha alayhim. Naffe mu ddiini y'Obusiraamu tulinamu abajulizi abafiira abaafa ku lw'eddiini yaabwe, basahaba abafiira nga balwanira eddiini. Naye tetulinaawo olunaku lwe tukola mu ddiini y'Obusiraamu nga tubajjukira. Kati okulamaga kwe tulina kwe kugenda mu kibuga Makka nga tukola hijja ey'ekitiibwa. Tugambe hijja kwe kulamaga mu kibuga Makka. Tetulamaga wantu wonna, tetulamaga mu kifo kyonna okujjawo nga mu kifo kyawa kye Makka kisangibwa wa mu nsi ya Saudi Arabia. Tekisangibwa mu ate Iraq nti oba mu Europe nti oba wa kisangibwa mu Saudi Arabia ekibuga Makka gye tulamaga emikolo gyaffe gino egya hijja. Kitegeerekese. Twagala tuleeta obujulizi. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Abantu balalikiddwako okubanga bakola hijja balamaga
bagende eri mu kibuga Makka bakole batukirize empaji ey'okutaano mu mpaji z'Obusiraamu. Liman istataa ilayhi sabila, kwoyo aba alina obusobozi. Eno hijja ebeera kwoyo aba alina obusobozi, atayina Allah tamuvunaana. Walakin but okuvunaanibwa kuli kwoyo ayina obusobozi naye ate n'atagenda Makka kulamaga kutuukiriza mpaji ya kutaano. Awo wali question eri oyo aba alina obusobozi. Saawa zino kati omuntu okukola hijja nsi tusinga kumanya okuva waffe Uganda. Uganda eri milioni 2 erenjingira mu milioni 2. Kati kitegeeza abaatagalina Allah tamuvunaana. Nekitegeeza nti abaagafunyeewo ajja buzi, abeewammwe nga obalese balina njala, abaana bo tebasoma, olina okubanga omanya nti abantu bajja kubanga balina ebbanga lyonna malanga oli mukulamaga, abantu bajja kuba balya bulungi nnyo nga tebali excuse yonna gye claiminga. Kati ekyo era mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi eno ngeri mu kitabo kya Muslim, musajja yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali abuulira abwa speech eri abantu be basahaba, nagamba ayuha nnas kad farada Allahu alaikum alhajj fahujju, abange mu abantu Allah balaliseeko okubanga mulamaga ogere Makka bakola hijja, fahujju mukole hijja. Nawo wabeerawo omusajja omu yawanika omukono among the abantu abaali bazze bali mu kiraasi eyo nga basoma muba mu speech ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awa, nagamba ya Rasula, owange omubaka wa Allah, owange nabbi, owange prophet, ebyo kyotugamba otugamba tubeere nga tukikola paya each and every year, tukikole buli mwaka. Nabbi asirika, omusajja n'addamu n'abuuza nabbi emirundi 3. Awo nabbi kwe kumwanukula nagamba nti singa ngambye nti ye mukikole buli mwaka la wajabat wala mastata'tum, hijja yali badde bakakatibwako buli mwaka, ate abantu bange nga bwe mbamanyi temwali kisobodde okusinziranga wemanyi bantu bange. Kale hijja Allah nabange akikomya mu mwaka omulundi gumu, era omuntu abamala omwaka okola hijja omulundi gumu aba amaze ebbanja, aba yejjeeko ebbanja Allah lyamubanja. Naye ate sigamba ntakkirizibwa kuddamu wakkirizibwa abanga afunye obusobozi obulala naddamu najja nakola hijja, naye eyo eba just ya optional, sigamba nti eba yateeka ebemu mu bwangazi bwe bwonna, kusinza kwenu hadithi gye tulabye eva ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bigambo bye. Kati katugezeeko okulaba fadilatul hajji wal umra, fadail alhajji wal umra, ebirungi byetufuna mu bantu. Twaga kusamarizinga time yaffe gye talina bulungi, naye nga esooka ebirungi, ekirungi ekisooka kyetufuna mu bantu nga bagenza okulamaga, nga bakoze omuntu eyalamaga yagenda e Makka n'akola hijja oba n'akola umra, ebirungi Allah byalina. Oyo aba agenze Makka nga imaana n'ihtisaba, nga mukkiriza, sigamba nti oli agenze Makka naye ng'ayita akuba ensaasi, nga yeeranga nti agaba emikisa oba nga agenda neyeeraguza. No, ye musiraamu omukkiriza omutuufu. Ekirungi ekisooka, tunfi alfaqra wadhunub, tunfi alfaqra wadhunub. Hijja ne umra bijjawo obwavu nebisangulawo n'amazambi n'ebyonoono omuntu byabadde alina. Eyo nga tujja mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuhu. Omuntu abanga yakola hijja n'abanga mu mikolo gya hijja tabaddemu nakugeya nakwonoona nakukola bukyafukyafu, kubanga mu biseera abantu abamu bagenda batuuka mu kibuga Makka nga bali mu mikolo egya hijja egy'enjawulo. Mikolo gya hijja tukikonyeko mu maaso eyo, nabe abamu ne badda mu kugeya, mu lugambo,
mwaba mbawuliriza ebintu ebitali bituufu kati olyawo hijja yaabwe beerako n'obukendeevu webadda mu bintu ebyo naye oluusi abantu ne bakola ebintu ebya haramu kuba tujja kulaba ebintu ebitakkirizibwa ku muntu aba agenze mu kukola hijja mu byo nga tulinamu omuntu okubeera nga ayogereza omuntu omukyala amuwase tekikkirizibwa era wakikola hijja yeyonooneka oba nayagala okuwasa omuntu namwegombera eyo mikolo gya hijja tekikkirizibwa omuntu abeera focused ku mikolo gya hijja gyokka tewali kirala kyonna omuntu akola hijja naba nga teyayonoona nga agituukiriza bulungi nnyo akomayo ewaabwe nga mama we yamuzaala nga amufumya mu lubuto amakulu abasonyiwa ebintu byonna ebyo byonna bino byakola mu hadithi ya ibn Mas'ud alladhi rawahu imam Tirmidhi Nabi Muhammad sallallahu yagamba nti tabi'u baina al-hajj wal umra bane mugoberezengane wakati wa hijja ne umra nga mubikola buli kaseera bamala mulina obusobozi okoze hijja guno omwaka ogwo olina obusobozi jangu okole kasitoba nga okkirizibwa ne umra bwekityo kubanga ebintu bino bikola ki bijjawo obwavu n'ebyonoono Allah subhanahu wa ta'ala abitujjako abooluganda kati ekyo ekirungi omuntu kyafuna nga agenze okulamaga okola hijja esooka nti Allah amuggyako obwavu ate ebyonoono Allah n'abanga abimusangulako kino namba 2 eryegenda nnyo specifically eri abakyala ni nisa'il mu'minin abakyala enti omukyala kasaakola hijja netuukira bulungi abanga afuna empeera y'omuntu agenda eyalwana mu lutalo lw'eddiini n'abeera nga ayimira mu the battlefield okulwana n'abalabe b'eddiini ey'obusiraamu kati ekirungi omuntu kyafuna nga ali mu lutalo lw'eddiini alulwanye battlefield nga mukyala kuba tukimanyi nnyo abakyala mu lutalo lw'eddiini mu battlefield tetakkirizibwa omuntu abakyala tebakkirizibwa genda mu lutalo lwa ddiini tebakkirizibwa basajja bokkiba bakati bwako olutalo lw'eddiini lubanga luyimiriddewo naye abakyala kikyovola nti Aisha mu hadithi Allah abuuza ya Rasulallah nara al-jihad afdalu al-amal tulabanga wotugamba wotiikiriza nti olutalo lw'eddiini mu bato berusinga emirimu gyonna emirungi banna afalanu jahiru nafa abakyala twali kyegombye ate obusiraamu bwatujjako kubeera nga tulwana mu battlefield eri abalabe b'obusiraamu tukole ki Nabi Muhammad n'amwanukula n'amugamba anamu abakyala muyina kyemuyina okukola Aisha yagamba afalanu jahiru naffe tugende mu battlefield Nabbi n'amugamba no mukyala Aisha tokikola mukikola lakin afdal jihad hajjun mabrur jihad esinga obulungi ate kati nyammwe omuntu aba ukasookola hijja n'olamaga ogende Makka obalibwanga yeetaba mu lutalo lw'eddiini enofuna empeera eyo Katonda n'abeera nga akusiimye abooluganda kyekyo abooluganda kakati namba 2 husulu al-ghayatu al-kubra Ghayatul kubra yeeriwa okufuna ekigendererwa ekyawaggulu ekyagendererwa ku muntu okubeeranga ajja muno mu nsi asinza Katonda we ekyagendererwa ekinene kubanga tufuna jana firdausi era kyova Allah subhanahu wa ta'ala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satonda amajinni n'abantu kujja kulwa kunsinza muno mu nsi tewali kigendererwa era ekigendererwa babeere nga bafuna ki ejjana babeere nga Allah abataasa omuliro jahannam ogwokya ogw'amaanyi kati ekigendererwa kinene Allah bakituwa nga tugenze Makka ne tulamaga ne tukutukiriza emikolo gya hijja kyegiriwa tuhsulu al-ghayat al-kubra hadith ya Aisha radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba hadithi ntuufu alladhi rawahu Imam Muslim natugamba nti al-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa illa al-janna hijja ekirizibwa omuntu gyakoze nga ntuufu teina mpeera yayo ndala ujjako omuntu okubeera nga afuna ejjana abooluganda afuna ejjana ezo n'ebirungi bingi abooluganda oboolyawo
tetusobodde kubeera nga tubijjayo, walakin tusobodde okubeera nga nadhkuru al-ba'd na introduction, naye nga tugenda kuyingira ennaku 10 ez'omwezi ogwa hijja according to the Islamic calendar gwa mwezi gwa 12. Sasa zino tuli mu mwezi gwa 11 ogw'Obusiraamu according to the Islamic calendar. So tuwuzaayo ennaku ntono tubeere nga tuyingira omwezi gwa 12. Hijja ekola mwezi gwa 12 mu Islamic calendar. Tugamba mwezi gwa 12 tugeza mu date, tugeza December, tugeza ejo myezi jaffe ja kizungu tukigoberera, naye watuyine embala eyaffe ey'Obusiraamu gye tugoberera gitambuzaako ensinza zaffe ez'enjawulo, gamba ng'omwezi ogw'ekisiibo tugutambuliza ku kalenda kyekimu ne hijja n'ebirala abooluganda. Kale byo tusobodde okubeera nga tujjayo. Kati ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogw'e12 according to the Islamic calendar, ennaku 10 ezisooka nnungi nnyo kubanga omusiraamu azikoleramu emirimu emirungi. Tujja zikonako, naye nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti omulimu ogukolera mwezi ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa 12 gwe gusinga gyonna emirimu gyonna egikolebwa mu nnaku endala, okuggyako olinga yagenda mu lutalo lw'eddiini n'agenda n'ebintu bye byonna n'afiirayo n'ataddeyo, yayinza okubeera nga agezaako okupambana nabanga ayisa omuntu aba akoledde omulimu mulungi mu nnaku 10 ezijja mu mwezi. Tulina olunaku lwa Arafa okulusiiba. Allah atutegeeza nti omuntu asiba olunaku lwa Arafa luba lunaku lwa 9 mu mwezi gwa 12 according to the Islamic calendar. Kale abooluganda ebigambo tusobodde okubeera nga tujjukanya nga tujjagenda maaso ku misomo gyaffe egya hijja n'ekikwatagana mu myezi ku nnaku 10 tujjukanya ddiini yaffe ey'Obusiraamu abooluganda. Tugende mu kibuga Makka. Hijja Allah subhanahu wa ta'ala yagiryalika mu nnaku egyali zisembayo mu bulamu bwe, n'abanga yagiryalika mu bulamu bwe buno obw'ensi, naffe n'agitulaalikako abooluganda. N'olwekyo tukomye wano. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كم دقيقة طولت ولا كده؟